Dax Vibes yasose ku stage yabade curtain raiser melodies omwana yakoze training ye doubles FIFA America bwabera ku live bwabera ku CD bwabera ku live music ngayimba nze namwagade nnyo kugamba entertainment yasose nakuba amasanyalaze fezi bisatu asatu nenga ulyanga gampita mu bwenti negwe nabadde naye awo nangamba chicken oba kati ogenda kuogera biki really performance yabadde so extra nice nasoka ayimba nayimbawo omwana yamusaza akaviri yabadde dundi kasimalingas yatukubya akaviri kasake asaka omanyo mu Nigeria tuba tuli awo shonge natya n'okugwa tugenda okulaba musajja waffe gunede bamukutte yinuka ngowe yinuka zempale bakwata kana akakone bakasawano akakono kano n'akasawano nakubajeke bwe batasibanga ko yinzo butabitegeera zo musango labe jeke bweruma ne bakwata jeke mu banga ne bamutambuza nga bamuyisa mu bantu bambi aswaddewo. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. CRUZ exclusive kwetuli ALLANCRUZ gemanya mwebali nnyo kubako. Tuli wano ku ABC lero wetukoledde ku dduuka lya Aida. Ayina bambi ebizigo ebirungi bizino vaginal wash biki ebyo byonna ayina kasabuni sabuni atawaza omulungi alina ono obuzigo bwe basigayo noba nga towunya ne gundi yagonya byonna biyina bulungi nnyo. Lwaki ntandise bwentyo omwami gwe nnina as always ayagala nnyo emboozi ezo. Kali kaki Aida kali eri enki kali chupa munseke sokwete gundi yagonya njagaji yagako chicken ate matama booster yensinga okwagala waweri enji matama booster leta chicken ayo ku matama booster oli ampulire okaina nka oli apulize oli amkola chicken kekana yana matama booster tamanya yo anatina gwana kapwa everything is bullshit tube baza matama booster busingana matama sigano wala matama amalala ala ntojja gategeera tube baza mwenna abaje kumiddeko nga bulijjo Anthony Katongole Disanto Savira mtabuni wa Zibondo chicken gemanya letu akoledde ku ABC Cosmetics tusangibwa Mengo sinza nkolawo waliwo omukyala ali beautiful gwensanze ku pano nako lwalero Alan oyina connection kakati tuwebaza ondabye kano kajisi kale mu kiwalaji temuli kali kopiwa alingo wali skin gwanywa so kakati ono matama booster 100% natural gwayagala okugeza tama tewekoya jangu wano ku ABC Cosmetics. Mosquat akola ki? Ayagala amazi akola. Mosquat omanyi. Amazi agekirya. H2O. Agabanya nkole. Ate gegana bakaita mosquat. Mils 2. Kano kameka. Etano. Kate nempeka omira mmire. Omire mu lunaku. 2 olunaku. Kati nze omusajja wenkamira mbaki. Oyinza okuyika amalusu nga oyinza oyika amalusu otambula mu kkubo ng'oyika amalusu buli olaga bagamba omwana ono yabaaki banange tubeebaza nnyo Alani olunaku lwali tetuli ku Landista Hotel nga bulijjo bwe tutera okubikola leero tuli ku ABC Cosmetics abatamanyi ABC weeri esangibwa abamanyi Masengere weeri kati kambalagirire nga tuva ku ngoma ezo baziyita ngoma ezo engala byebbiri yambuka bwambusinga agenda ku Lubiri olwo luba Lubiri oba Masengere then ku mukono gwa lange mengo guno mukono gwaki guba gwa ddyo edduuka oba ojja kulira waliwo n'akapande kaliko ABC Cosmetics parking. It is a very good nice looking shop ayina buli products ze weetaaga okulaba ng'omukyala kati senga basikana okusika nange nkusobola omanyi wayigirawo 2 weeks oba oteredde nze ndimmo gwe kakati wasikako kale nze sisikangako naye twakulira mu kyalo Bumpenje nga ffe tuwulira basista baffe babikola ebintu ebyo ebyokusika but of course
nali ngambira banange nefunako experience da kyabula bwe ngamba omuntu ti naye noneka nkyali saagala abeere ng'akola ki nga yeewuunya olota chicken ndi bulungi sina mbolo jjanyu wadde negeekerezi ebintu mbikwasa bukwa ku malusu na dookooli tubebaza mwenna bagyekuumiddeko y'ensonga enkulu nsooka okutumirako abagagga bange abali e Bulaaya mami RKR Ghost Empire Salimo Wekata oyo ajja kunsonyiwa naye tugenda mulonda nga Miss TikTok bwe tugenda okulonda Sofa yali confirmed president wa TikTok Sofa sijja kwogerera muntu yenna kubanza akalwa kange ka sente naye akalwa nakalabye kaliko gundi campaigns ziyinda naye ate waliwo side emu ina amaanyi okusinga ku side endala side emu ina amaanyi okusinga ku side endala abesimbyewo bali babiri baali basatu omu naava mu lwokaano olw'ensonga nti yali talina maanyi kwaliko Calvin Kayanja oyo musajja olugezigezi olungi nga kuliko Frank Abaho oyo olende yabadde president wa TikTok emirembe gyonna sawa zino kati kwegaseeko mugaggo omuto oyavuga benzi njeru oyo mumanyi nno musajja wange ne Frank Abaho musajja wange naye nga sawa zino eno amaanyi tukiriza tugaane gali ku tiimu egi eya Frank Abaho abantu bonna buli kalango kenda abakubira Frank akomugaggo omuto twakalayo gwabadde ku ground soko otubulire ekiri ku ground chicken akaluluko wa president wa TikTok akatambe ekiri ku ground amazima gali nti abantu baagala Frank Abaho gano go ge mazima ekiri ku ground abantu baagala Frank Abaho era nyongera kino kyogera nga ndi mu kamera nti omugaggo omuto bw'oteetereze ne weekwata liitiriiti nga enkoko gikwate mu bintu bikwase bukwa ku malusu na dookooli Frank Abaho agenda kuddamu akulyeko akalulu gano go ge mazima okusinziira ku kiri ku ground omuntu yekka gwe n'akalaba supportinga n'okwagala omwami oyo ali omu Sefuko ne gundi waliwo kigayi kirala kiri eyo Saudi Arabia oba Saudi be bantu babiri be n'akalaba naye abasigadde bonna bali tiimu Frank Abaho ate nga nange bwe mbasirimbye ekirindingisa Frank lwansonga nti olede yabadde omukulembeze omuntu abanga badde president abamanyi emiwenda ne procedures mu tuyita okulaba nga tukola ki nga tukubazi campaign kati sawa zino Frank Abaho yabadde president wa TikTok of course ebbanga lyonna kakati baneno bo bajja buzimuruka n'okulaba nga bawatanya baagala kulaba ku byengera bya president bikibe bibeerawo nefu of course ensonga lwaki twagala Frank campaign manifesto naziwulidde eza buli omu naye Frank kimuweesa enkizo olw'ensonga nti Frank azze ayimbula ba TikTok abangi okuva mu makomera wano twalaba Kakono ng'avumya mama Gravity omutujju evumu ebyo sitayinza kuddamu kwogera Kakono ne bamukwata in fact enkwata ya Kakono yalimu abanene bangi mu gavumenti abatabimanya naye bamukwata omuntu yasooka okudduka okwanguwa okulaba ng'omwana oyo ataasibwa yali Frank Abaho of course najjayo ne kamera n'alayiza Kakono obutaddamu kuvuma muntu yenna ku social media of course Kakono n'akikkiriza Frank Abaho n'ateesa ne mama Fulufiga mama Fangon okulaba nga bataasa omwana oyo nava mukomera Frank Abaho azayamba abantu bangi TikTok wise ayambye Yiga Sharif ayambye ba MC 10 tubalabye encha neggulu nga bagoba mayumba of course Frank Abaho yayimirirawo ngachi ng'omujulizi ogwo si mulimu gwa Frank nga president wa TikTok okusasulira rent no but akikola olw'ensonga nti abo ba TikTok banne and of course kyena mwagalako nti atukira ddala ne ku ground wansi ewali TikTok atanaba na kuweza mitwalo 10 kyekyenjawulo kyayina olwo omugaggo omuto ajja kutusonyiwa erinnya omugaggo omuto alyetuuma bwetuumi naye nga sente mye talina wadde 10 wulira bino omugaggo omuto talina wadde nusu ekuba ennyonyi fe tubeera ku live ze n'atugamba chicken ngenda kwokya of course nze banjo kya nnyo Ghost Empire ya mami RKR Salimo Wekata bonna banjo kyabo ate tulina omugagga yeegasse ku list bamuyita Nyanzi zimuyita bali California nkutumiddeko nnyo maama gwe tubeezaawo ku kibuga wano waliwo mami Mashonda Allahumma swalli oli azirina zimuyitaba betwogerako kati tuli Bulaaya naye omugagga oyo muto twagala okumanya emmotoka eyo gye yagijja baleka bamugulira ngulire kuba n'amafuta sisuubira oba agajjawa omwana oyo yansobera atugamba ngenda bawa sente kati nze nalinda ndabe sente zagenda okumpa of course omunaku yenna taba na choice right yagamba chicken kankwokyeyo nze sibirinde byo kankwokye neninda njokye kameseji ne kajja titiriri ngoma yaziriko omugagga omutaye gwe yakanjo kya sente ntono mu bulamu 210 nanyiga labayo nanyiga obulamu nanyiga ate labayo okumanya labayo njogera nga atya Katonda omugaga omuto yagamba atya
yangamba chicken ati namusanga nga ku live ng'ayokya nga simanyi sente zimeka z'ayokya ne mugamba muganda wange leero njokya sikaaki njokya nangamba chicken kankwokye leero kankujje mu ddiiro kankwokye ne musomera ennamba 070 ne muwulira n'amannya gereeta nangamba chicken sente ozirabye ka message nenkawulira nenkeberayo 210 omugagga omuto nanyiiga ezo sente tewandizimpadde ate olwamaliriza ku social media n'agamba chicken kati gwe nkwokyeza nkumaze nkujje mu ddiiro abalala muliwa abalala tosobola kwogera sente zibakuwadde ku live you cannot do that mistake nze abagagga banjo kya Ghost Empire yasokuwa emitwalo 2 mami mashonda kati lwe ligundi yampe emitwalo 3 nyanzo oyo gwe nkugambye ino mukazi yeddira nte neddira nte tuli bantu bante kosi kati line mututambulya sente mane bits gonzaga tamumanyi mchala leo bamwita Nyanzi linya lya family mupya nnyo yasanga ku live nangamba chicken byokola binyumira ne vayone gwaita Vianka nkwagala nnyo mukama akuwa mukisa ne kino kano kalango kalunaku birthday yange alani wano kwatawo nnyo birthday yange egenda kubera ngena kuze mwezi 14 February ku Valentine ngabo mwagala tubasuute tubaposting bo mugendo kikola kati bigenda kubera mu force mwagala tubasuute bani abogamba nti gwe nengeza ne sa ku post yange inze nina abantu kati alien skin of course oye twegayirira mwegayirire twegayirira mwegayirire tata tusaba ka posti of course ne tuinawo abantu nga sinaba tenabo mwezi tunagutuka mukyali mu January gwe kyomanya January alemedde mu December ogenda kola photoshoot ngenda kola photoshoot bulabe ngenda kuba ebifaananyi naye banaye ne mutampostinga njogera nga ntya Katonda nze chicken ngenda ku postinga banaye munsusuute Esi mukasiaka nukankwanjulie mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri origino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola bakubira ku 0703 09 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga mungambo oli wakabi wadde siri wakabi ongambe you are the man of all season byonna mu nsusu tate mumpe n'ebirabo naye kino nkyogera kati ng'omusezi asala ekkubo togeza nompe ekikopo togeza nondetera ekirabo kya birthday ng'ekikopo nze ndi mwava alina olugezigezi ekikopo obanga obadde ogenda kigula mutwalo gumu n'ekitundu ogumu ekitundu gumpe ate keeki muleete sirina taabu no problem keeki zo muleete tujja kuzirya tubebaza mwenna nindako okwebaza bonna so wadde okyatemera saagala bikopo saagala manifesto ya campaign togivaako mukumu otyo campaign tulina Frank Abaho tulina omugagga omuto omulala yava mu lwokano baali bamuyita Calvin Kayanja ekyamujja mu lwokano lwa nsonga yalina saidi imagine oze mu kulembeze naye nga toyina gwowagira kuba esimbyewo ekyo kibeera kikujja mu lwokano yali awagira Frank Abaho akaluka ddala tekali solid kankubuuliremu abalowooza nti bino ebintu bya muzannyo Frank Abaho oyo mulaba ajjira paka ku ground wansi okulaba ng'ayogera n'omuntu sekinoomu tezinaba tetunabafuna naye ndoza zitula mu mmotoka zaabwe tetunaba kufuna dabayo Alan tetunaba kufuna office kubanga oba president wa TikTok bakabu last year ndowooza bwe tutandise posters ez'okwesimbawo nga president and of course omugagga wange mami Salima Wekata yegwe miss Salima alikusaidi ki Salima wagira Abaho abo bonna banyankole nkugambye team Western music team Western culture team banyankole ku ntiko osegera nze kimpagizisa Frank Abaho lwansonga mu Western muganda wange aba abasajja bubolaba bayina enkwe nze njagala nnyo omuntu ali lofiti nze Frank Abaho yangamba amazima nangamba chicken nkubuulire chicken sinnatereera sina sente kuba namugamba njokya nangamba chicken amazima sinnatereera sinnabafuna kasente naye we nafuna nja kwokya naye omugagga omuto aburaginga n'alaga nti yakasente akayina yakakuba dda naye ate olumaliriza n'akuwa 210 gundi nze emitwalo 210 ne bw'otagimpa kubanga nze data wange gwe nkozesa oba ewiiki simanyi negwe ssebo oyagala ffe tukuwagale yakutako ekyebiri 10 210 oba wavaayo ekyebiri
Izo omuntu obanga ogambye kunjokya sente zotandikibwako okunjokya nga tugambye onjokya nga si byakuneeragirako osobola okuzimpeeza ebiri nga si byakweraga naye oli se bazikuwa n'amala n'agamba n'ogamba omusimbi ogutotomoka ogufunye kalaga omusimbi gutotomokawa mbu omusimbi ogutotomoka ogufunye kalaga gubeera gutotomoka ebiri 100 Gwate gutotomoka n'olwekyo akaluko kayindayinda naye nga twebaza mwenna abenyigidde mu kalulu kanene of course mulaze one love amazima naye nga bwe tuba turatinga omwana Frank Abaha alina ebitundu 7 ku buli 100 so fe ebitundu 3 biri ku side tugenda kulonda ndowooza next month oba kubanga Frank Abaha yaŋŋamba of course a process mulonderawa ndowooza era ka social media kyenalabye ku ngeri gye bagenda olondamu akalulu kanene nze nga nz'omu kukalonda nga kukola video ndowooza asinga video nyingi ndowooza we nalabye kubanga abantu bali mu kukolera Frank Abaho video mugago namulabyeko ku papa zaawo naye nga ayogeza nnyo ebigambo bingi byalina omwana oyo alina ebigambo bingi naye omuntu eyakakolera Frank Abaho gundi oyo video Sefco ate Sefco yali mukwano gwa Abaho kalulu akawedde yamulonda ne kalulu kaneno sitegedde kye kyatuuse walabika bamuwadde ekyoja mu miro ndowooza aka Sefco bamuwadde ku sente eziwera ffe ne batujja mu lwoka hano osegera nze ndi ku saidi ya Frank Abaho nze ndi timu Frank Abaho era tugenda kulonda Frank Abaho paka kuwulira bubi nkiddamu nkyogera kati ng'omusizi asala ekkubo tugenda kulonda Frank Abaho paka kuwulira bubi nze of course nze ekintu kyonna ekirimu omunyankole nze mbeera ku saidi ya munyankole ekikonde ekyo kiyimiridde kitya ekikonde simanyi maanyi gye gaggweramu Sefco sikyamutegeera takyapika Miki takyapika oba mwatulimba mutugambe basajja mmwe Sefco yakyatraininga naye Miki siraba wa trainingira ndowooza training eda agiina yo ya musaayi naye nyongera okutegeeza Sefco ekikonde kyo kiba kyaddala kisaze muganda wange omwana ajja kufa kamiki kajjamu kuba engumi za liitiriiti ozimanyi oyo Sefco naawe Sefco musajja wange nyine Sefco munafu tasobola kukuba Miki tasobola mukuba kitegeeza nti tujjemu omuliro anti Sefco aba ajja kukuluma Sefco aba ajja kukuluma ate Sefco bwakuluma asobola kuteekamu obutwa oyo mwana ku ngeri gyayogeramu alabika bwakuluma akuteekamu obusagwa so ekikonde kyo tetumanyi we kiyimiridde naye ng'omuliro gwakoze gutya temwerabira wano we tuli bayitawo ABC Cosmetics era nga basangibwa mu Mengo balina matama booster balina obuntu obuleeta amazzi S2O amazzi g'ekirira abeetaaze ffe tujja baba w'ennamba zaabwe ez'essimu balina MTN Airtel MTN erina 778 7 6 njiddemu 778 7 6 eya MTN simanyi manya gereeta agagundi aga mobile money nenga Airtel bwayagala kamata mabooster ketugenda okustickingako kuba konkagala nnyo Alan kabinkolera matama booster muliko nnyo Airtel enamba ya Airtel erina 7 2 mami sogo jukeri ndabe namba omessage manyi mutwe ndaba njisoma atavaayo bwensoma bwavaayo tovaayo wado baina jikutema wangajikwata acha mutwe bwentyo kakati enamba ya Airtel ino 752 4 not 7 2 4 zeze naba kwogenda okuyita okufuna ABC Cosmetics navude mu Fik Maker King Kong Africa's giant gwe tuyina sawa zino South Africa's Uganda's giant gwe tuyina right now mwe balenya abasobodde okutaninga up in big numbers kyakutte talatibu nga mugongo gwambwa twongera okusooka okukola emirabo nina babbuloga besitagenda kumenya mannya mwagambe nti show ya Fik Maker ya musaze ne mukolima abasinga ne musimba amakanda ne musimba amannyo ne mugama n'okugama mu Fik Maker simanga ine ebisirani takolanga ko show nebeda successful mwayogedde ebintu bingi nnyo basajja mmwe nenjagala soko bawereza kana akayimba nti temuli ba kitalo nnyo nga bolowooza twali tulabye abanene emirembe engalo nyimba tenenga bwenjogera so melodies mweziri era singa nali muyimbi singa kubba ebisawe nembi titoli wa kitalonga gwe bolowooza twali tulabye abanene emirembe engalo abanyankole sibasanyufu abanyankole bansonyiwa bangambye akayimba kaabwe n'okaddako n'okavoola abanyankole bakusaze mu TikTok ne bagamba
ologo nasanze ku papazi nangamba chicken lwaki olunyankole lwaffe taluvaako ayimba kayimba kaffe abanyankole kubenga bendera abanyankole bana abanyankole munyambe munsomesa akayimba ako kuba nkagala okayiga Alan ebyeddala ko njagala okayiga naye lyrics lwegi nawe tusaasire omuntu oyimba lyrics alinga ayimbira abantu abali Abu Dhabi tuli bana Uganda naye lyrics zoyina nga nkambwe nnyo naye nga tujja kakwata by'amaanyi Chacha abadde wa fix FIFA America natuuse ku show zabadde sawa mwendeze emisana of course wewe oyagala okukola analysis oyina okutuukira ddala ku ground as per now nkyasasula ebivulu Alan kankubulire Kate Events oyo musajja mukambwe Alan nze nina abayimbi bennalabye be bagobye ku mulyango nga bazze nga bagala kwefula okuyingirira obwerere Kenzo Bamugobye Kenzo president of federation nete Bamugobye kubanga yadayagala yingira bwerere yabadde ayagala kya mugobeza issues ndala baganyingize motokai zeno nabadde ndowooza ekyamuganya okuyingisa yabadde ayagala yingirira bwerere ne gundi Bamugobye atini pulo Bamugobye ndoza yaza akamanyize yakuba engoma ziri embi ezatuulayo atini teyayingidde atini Kati ye musajja gwe manyi yategera business yayagala towa pesa tuyingira mabala eno power king wawa fa tuyingirayo ku bwerere of course babera bakumanya chicken jangu chicken bono vox ronchi wano nyingirira bwerere newe kiba kyakusasula Alan ontaddeyo abantu kati iti olabanga bateka chikanti chicken bo muganda nga jano kushoye ngayegera nti mwanganye gwe vox ronchi banyingirira bwerere power king nyingirira bwerere so chabadde afiki datuuse ku show ya fix zabadde saa mwenda ogw'emisana of course ng'omuliro tegunaba kuma ng'abantu tebanaba kuwera nga bakyali bamuswaba ne tuningamba show y'omusajja egenda kusala of course nga bw'omanyi nti Katonda talya nguzi ne tutembeta zagenze owera sawa 10 of course nga abantu tebanaba kuwera VIP nga abantu bakyayingira ne ordinary nga abantu bakyayingira wabadde mu VIP nasose tosobola kukola analysis ng'oli mu VIP Alan nze wema njagala okulaba ekintu ddala ground nga bwetambula mba mu ordinary okulaba nga ntambeta okutambula buli wamu nga ntembeta olimi Luganda tuli basajja bannono so nasone sasula ordinary okuyingira jabadde emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emeza zabadde baza million meka sasobodde kulamuza meza kubanga munaye mumpi wako mawakwata then natuse munda abantu nga mwebali nabadde naze ne kikyala kyange kyale ekyebino bawa kirabye ekyo omumanyi ndi muntu nnyo amabina kyala kyebbino ekyekyeru naze nakyo nga tutambulaawo neti saakirabye tewamulabye wabadde bize ne manager Roja lidako walino awe twabadde n'omwala ekyebbino ekyekyeru kyali kikazi kyekyo ekyebbina kyogere nti ekyebbina ekyakabina sagala sura matama booster wane sura matama booster kakati munnage tukijjawa sako wachejjawo oyo mukyala akijja ku best si best omwana yono tuludde ebyaddala tuludde tumaze ebbanga myezi ng'ebiri eryo liba bbanga ddene kunze myezi eki Alani myezi ebiri tuba tuludde tebalabye muzeeyi wange nabadde naye nangamba yayogeddeko naawe yangambye yayogeddeko naawe ku nsonga ezimu ze tutajja kuddamu naye nga neebaza muzeeyi wange bambi webale kunteeka mu kkubo golokofu buli walaba nga nkoze ensobi bambi ajja nangamba chicken nkubuulire nene buli wampita chicken ate amala n'aseka nangamba ne kakati lwaki weyita enkoko twatuddeawo kwekyandemu we twatudde nangamba chicken nkulaba ekkubo lyokwata ddungi saagala ove mawulire naye mulimu ebintu ebimu byolina okutereeza mulimu abantu abamu nga bakambwe naturally so mwebaza twatuuse of course omuliro nga tegunaba kumwa bulungi abantu batono abayaaye muganda wange banasula ogenda okufuka osanga waliwo amutuuziza mu vyeit ate kaffe tuli basajja banaku wuliriza ffe tuli basajja banaku omusajja omunaku wena nga oli eyo ng'olinga nze kanyampisa kanyakufumba kanyakwegamba omusajja omwavu toyina kuba wooloolo si kikulu kiringa 28 kikusingako ansinga nze minawiza 24 ala nize nagamba sidetinga muntu wansinga buto what is that nze sibyagala ya muntu mukulu alinga mu 28 agenako n'asatu awo kikutegeera yantegeera ate kati bwembeera nga nze omu ku bantu abagira matama booster nongamba nti omutayinza kuntegeera beera serious alani okujjako nga gwatantegeera omwana yantegeera so olwamaliriza ani yasasudde nga muyingira ekyokusasula nze nasasudde abasajja kulimba ekyokusasula nze sinze namusasulidde ye
ngamba wansanze mu VIP nakusanze mu VIP olwo nga mu ordinary mvu kati nno kankusese kyabadde bwesi Alan gwe tewabitegedde abantu batandise okuwera zagenzo okuwera saawa emu nga tewali muyimbi yalinye ku stage of course nga bakyatukuba vibes on vibes ali yanalinya ku stage omumanyi oyo Fangon MC ba MC bangi bazzeewo simanga Dagines yaze Dagines yabaddewo Dagines yaze ba MC gundi yabaddewo ono omunene wa Galaxy yabaddewo Nimrod yabaddewo wabaddewo ba MC walu MC obuto wabadde ba MC babadde very many of course nalabye Top Boy oyo simumanyi bekololo sibamanyi abo beba nabayira amapiano nze sibyagala ebintu ebyo byamapiano saagala ebyo byamapiano nze ndabwe nzijanga mu balanga okuba amapiano nfulumirawo bakola batya sibyagala Alan nze nabadde mulataleze eggulo ekigendo kuntamye ebbaala ezo amapiano abaana bakuba bajja ne firimbi mu bbaala olimba emusi natuka n'ogamba raise those whistles higher kano bakategeeza ki bannange lumu ojja kumenyekamu ebitundu bibiri ng'okola bo amenyekamu paati bbiri anti oli bwoti kati kano kategeeza ki kizatulaga balaze kololo nina musajja wange bambi ayagala nnyo tugende kololo naye buli wanga amajja tugende kololo ŋŋaana lwansonga saagala nnyo bifo biri class nnyo of course zagenza okuwera saawa bbiri nga tewali muyimbi yatuuse kuki ku pano. African Decent Ontario invites people from all circles of the globe to be part of the annual African Decent Summit 2024. This year's theme is Recognition, Justice and Development for the people of African descent. The summit runs from July 17th to 20th, 2024, taking center stage at the Toronto Pavilion 190 Railside Road. Don't miss loads of interaction, exhibition, presentation and debates, plus fun activities like tours and sightseeing. To register today, visit our website at www.africandecentON.org to be part of the summit. For more inquiries, call 143-7332-5563 or visit our email on info@africandecentON.org. See you there. Omuyimbi yasoosewo yabadde I don't believe in love, I don't believe in jano. Nasaba lugaba luliba lumwobe wange Dax vibes. Yasose ku stage yabadde curtain raiser. Of course najja nayimba. Abayimbi babadde bangi nnyo babadde final yayimbe oyo mwana mwagala nnyo bambi. Kididi yayimbye alina kayimba kensinga okwagala. Ndi Masaka nzina ate bampita nzine entebe. Mba nkyazina entebe ate bampita nzine jinja. Bakunyumira nnyo. Kalimu message eri hidden. Kakati ne bayimba. Kati zagenza okuwera saawa 3. Kati nkujira ko kiri lwacho ngamba nabadde mu VIP. Ngate nasasude ordinary. Zigenda wera saawa 3. Abantu ne babreaking okuva mu ordinary ne badya mu VIP. Osegera kati kino kye kyabadde kigenda okutta sho kyokka. Kwafe tobadde mu ordinary. Security team gye batadde wano ku barricades ezikuma ordinary ne VIP era bikabadde nafu. Abantu ne babreaking okuva mu tetuli kuwano na show naye nkubuulira reality. Bye bino binayogera ku show ya King Saha nti abantu ba breaking okuva mu ordinary ne bajja mu VIP. Ekintu ekyo kyatandise bannange abategesi b'ebivulo tubadde tusaba tuvaluing sente z'abantu mikwano nti omuntu waba akutte sente n'asasula VIP aba ayagala kuba mu VIP ate nga VIP yabadde yeetaano genda maaso kakati ne ba breaking okuva mu ordinary ne bajja mu VIP. VIP ne banga tekyaliwo abantu ne bayimirira ku butebe of course yabadde jjutte. Kakati olwamaliriza abayimbi bazze bayimbye olwo obusungu bungi waliwo omuvubuka yambadde waneno besides yakutaka chupa n'akakasuka ku stage ne mugamba mutabani toddangamu kikola ekyo ng'ondabye nga nkuli kumpi toddangamu kasuka akacupa nga nkuli kumpi ne mugambye mutabani never in your life bw'ondabanga mu kifo toddangamu kasuka akacupa nze nzijuke sirina maanyi nze ngenda nempita bawusa ne mbagano ne mumufulumye nze mpita bawusa wali bana balina ebifuba ne mbagano ne mumufulumye ogwo musango gwa nagoma yemma muza music industry ya Uganda nga mukuba abantu obucupa namugambye mutabani toddanga na in your life okasuka akacupa ng'ondabye nga wendi nja kunona nze mpita wisi bawusa nzija naye ne magamo nafulume
era olwamaze kubanga jukira bwokasuka akacupa kamu bwoti n'abalala kwe balabira ocupa kasabuwera busatu obata kyasobola kikontrolinga nga batandika ta osegera ekyobucupa kyo nekikola osala otyo okuva olina okudda mu VIP twaburekinze lumu nange najjidde mu yolero olwatuse nenekwata akafowe tata kata obuzibu bwe nasanze nga ono besides waliwo abawala abangeya wabuse n'ekikazi kyo omukazi oli mubaaya oba ye yabadde yatuuse ddi atya mu VIP jukira nze obwedda ntambula butambuzi bwe nti nga simuwa budde nga omanyi abakazi abo baagala nnyo attention munnange omuyimbi oyo omulabye kati nze nga nze nnoonya mawulire gange osegera ye naayogera ku CRUZ exclusive ngate ye ayagala keya namulikodinga bu video bwa snap ne mugamba mami genda mu VIP okole ki ogira otuule eyo osegera kati omuyimbi olwasose najja n'ayimba of course yabadde so interesting the crowd was so wow Fik for America yalinye ku stage bwagenze okusala okudde eno nga waliyo abakumanyi twasa nabadde walinga abantu bammanyi of course bammanyi abantu bammanyi naye tebanna batandika kummanya nnyo as in search nti nga bonna alaba nti gwe Alan oba oyitaawo nabagamba yoyo Alan waffe yoyo Gerard waffe sinatuuka nnyo ku eyo level abawulidde bagamba ki nabawulidde nga bangeya waliwo yagambye yoyo chicken oli namuddamu nti yoyo omanyiza erina kuno okutukuwulira okusinga kuno okweno left nagamba yoyo nagamba kakati azze waneeno akola olugambo kati enkya agenda kutandika okuleppuka kasa nawulidde ekyo nentandikirawo okuleppuka nentandika kakati ordinary yegase ne VIP ne bantu esegeza gwe okudda mu VIP bamaze kubule sasa sudde era bangi abatasasudde ababadde mu VIP sasa sudde time yatuse nga tewakyali VIP okujjako mu Alan Jenna basanze of course ye wabadde ababede bamanager Roger gwe Aroni manager Dero Baiva Fisho Jenna basanze Yash Popi Afande Posha samulabye Posha samulabye Posha sakulabye Posha ne wini wa mami wini wa mami sagala Posha samulabye bannange nakoze ensoga nedda just simwagala nze njagala Posha nakati munnange olwamaliriza zagenze wera sawanya omukulembeze sebo ngalinya ku stage introduction yabade Dundikas Malingas kigambo kya Uganda Fik for America kati mu process yabera CEO nentemye ngambo musajja agenda kuyimbira sawa 2 nze nga mmanyi show egenda kugwa sawa 6 Fik for America ya show yawede sawa 7 stegeza aba yayimbide sawa 7 show yawede twagenze okaba ajjako bujja byuma teyasibudde nze nga omanyi nabadde no mu bikyala saategedde nabadde mu bikyala teyasibudde kubanga nze wenakomye okuwulira wewe twabereddewo nga bakutte grenade grenade ngolabye n'ebizibu mwana wange otobye ne duniya naye akagrenade saakategedde ngenda kakubuulira gwerina kakati munnaye Fik for America introduction yokka ngajja yasose ne kakkanya obusungu bw'abantu bwe babadde nabo for the start kubanga basose ne bajjako amatala ffe ne tulowooza amatala gagenze of course ebivulu by'e Kampala ffe tubadde nga tumanyi nti abantu bajja ku stage sawa 5 naye nate kiki kyabadde kyanjawulo nti yazze ku stage sawa 6 sawa 4 n'atuuka amasannyalaze ne gavaako for over 3 minutes ng'ekifo kizikidde ne tugamba amasannyalaze gagenze batwabagamba mulekerawo okwerijja kati temulina n'amasannyalaze bategekedde mu tenge yazze ate luvannyuma ku session ey'okubiri tenge we yajjidde kati olwamaze omwana najja bamuleetedde mu keesi eringa eyabafu omanyi eba bokisi naye bakasiketi eyo bano abala balesolingi ezo kasiketi bano baguni mubajjire ba Brown Strowman bano ba Big Show ba Bikali mubajjire omwo nga mulimu n'omukka nali mbiraba edda nga simanyi nti batulimba ne bwe nategeera nti bya bulimba nembyesonyiwa najja ne bamuteekawo of course ne bagiggula abaana bakubye akayimba ababandi akayimba ako kabadde kagamba katya yabadaga people power our power tewakategedde lwokuba nti gwe tewakataddeko maaso ya people power our power gogenda kuddayo kawulire nga bambadde na red people power our power gojja kuddayo kola analysis kantu akojja kawulira olwamaliriza omukulembeze najja twongera okusooka okucreditinga abantu abayambaziza Fik for America
engatto nakoma kugira banga Kanye West yajambadde. Of course yayambala engatto nene kilo 4. Wajipimye. Yabadde ebigatto naye bimanyi bigatto binene tunuli ekigatto kyenyambadde ekyo. Okiraba? Bigatto ebyo binene fiki byakuba ebyo. Yabadde so smart designs eyamwambaziza bamuta Senior. Omanyi. Senior mumanyi banga linandudde nga mo following. Fake America ina timu y'abambazi bali basatu abamutambulirako. Kuliko Amon Legacy, kuliko Peter Lags. Sam Chikumba bamugoba. Sam Chikumba sikyamulaba ne kusho samulabye. Yabaddeyo. Namulabyeko. Peter Lags, Amon Legacy ne Senior. And of course when ategede nti Senior alaka yatunze ebintu ebyo kwa mwana mutunzi. Fake America yabaddawo azina najja namutereza ka chain awo ne manyo naka yatunze ebintu bino. Senior we shout out to you. Mwebale nnyo kwambaza mwana yabadde so smart black ne chains. Natukuba omugato wansi nga guli dundi kasimalingas. Ezempali zebayiteza welo. Oba giyite welowe. Ebeera welowe. Yabadde so smart Fake America ku session yasoose natandika okuyimba. Jjukira tukyalina obusungu. Olwo ntandise okulaba fine. Obusungu kyekyokuba nti abantu ba breakings okuva mu ordinary. Aba VIP ngo obusungu we buli. Nga aba VIP banyiivu. 5 jaffe. Nga tende ku mulyango bakyasolooza 5. Osegeera. Nti obusungu kati oli ava ku mulyango awadde yezikere agenda tuka tewali VIP. Fake America akayimba akasoose. Nasooka decreasing obusungu bwaffe okuva ku level 10 paka mu 7. Melodies. Omwana yakoze training y'eddoboozi. Fake America bwabeera ku live, bwabeera ku CD, bwabeera ku live music ng'ayimba. Nze namwagadde nnyo kwagamba entertainment yasoose nakuba amasannyalaze fezi 3 nenga ulyanga gampita mu bwenti. Negwe nabadde naye awo nangamba chicken oba kati ogenda kuogera biki. Really performance yabadde so extra nice. Nasooka ayimba n'ayimbawo omwana yamusaza akaviiri yabadde dundi kasimalingas. Yatukubya akaviiri ka Asake. Asake omumanyi mu Nigeria. Bamusula mu bututwa buno. Mane o mama. Mane particular. Omumanyi tomutegedde. Oyo luwengo wano bangwira matama booster. Saka booster ono tumuono tumuteka waneno. Gwe. So Asake akaviri ke basibye omwana oyo Fake America. Simanyi yakamusibye nenga the guy was so smart. Ate skin yabade ku point. Buli kimu kyabade ku point okuva ku nyambala attitude biki. Okujjako waliwo omuvubuka waliwo oba yabadde muwala eyambadde mabega ine ekigambo kye yayogedde. Nenseka. Kale navudde mu kunyiga nenseka. Yagambye neka nchireke kinzo kireke bajja kuleeta ambayizo okubaza ebigambo kijaleeta obuzibu naye katuchireke. Of course omuntu yasoso kuyimbirako Fake America yabadde Waikibenda yazze namuyimbirako Dax Vibes yabadde Catenerizer. Twogera ku bantu abazze ne bayimba ne Fake America ku stage emu. Naye mugano nange ndi teacher karate dance with my lover kiba kirote baby chantisa. Ne bagikuba bonanga banyumye. Omulale eyabikubye nengamba yateremse afidigade mna representing ayamwe Samuel Samson Kalere Sema Gudi aya ball counter yabade big drill party after party party my guy I'm with this chana my guy oyo atena mana natukuba freestyle namugamba nti lugogo jikubye my guy ana akakanduke kasosoleta amasanyalaze ku stage yamugambe nti yes namwita Fake America my guy nga naye bwaddamu my guy lugogo jikubye my guy bagenda kwogera my guy iko lwavude ku round fananga emikono giri mu banga yoyo wa Fake Kong entertainment yabade so wow nze nebaza Fake America bambi obutatu disappointing. It was really so nice. Osegera nate newunya wa blogger bagamba tebyanyumye nga tebaze na ku ground. Wala blogger yayogedde tebyanyumye ne bamubuuza wabaddewo n'agamba natumye yababaka. So yogera ebintu nga biki biri ku point. Nabaddewo. So n'olwekyo Waikibenda yamuyimbiddeko omwana yabaddewo bailando yali mu nfa mutegedde oyo. Bailando omutegedde Vinka yabaddewo Vinka ageze omwana agenda mu gym. Vinka mbadde ndudde okumulaba face to face. Vinka akoze omubiri. Yakubuzizaako. Tasobola kumbuza nawe amanyi. Sabanga mmanyi. Vinka akoze omubiri. Vinka akoze. Bode. Kansoke nebaze ku musajja wange Ivo.
Official. Ivo official. Ivo yabadde ne gaali nga aveeri ku backstage olwo bamutwala. Nga kubye omusati gwo white yenanga anyumye ngali, you know. Yabadde agenda bwati n'andaba. Nayimirira. Ivo yayimiride. Nayimirira. Najja. Wendi. Nangamba chicken nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo. Jukira Ivo twamukolako ki story kiro kijjukira. Aka tobijjukira nkimanyi. Tolimba nti ojjukira. Nangamba chicken nkwagala nnyo. So nawulidde essanyu bambi okuba nti Ivo saba omusajja wa kabi okulaba nga ayimirira n'agamba nti chicken. Yash Popi ate Alan kituufu ntaddeyo. Yasha mmanyi. Afanda mmanyi. Iyo naye bana nakola byo bitakuita kaliya ka Nigeria. Kan. Kada ka Chiviri. Kana kazi na mazina. Kana kazi na bino biti. Nakulaba nako ne ngamba Alan okajjewa. Ode yajja na daga ye yampita. Dagi nice. Douglas Rwanga. Yali akalesa. Nakalaba ne ngamba akaana kaneeno. Choka kaina. Njagala Wizkid raddamu okujja wano. Ajja. Obeerewo. Nabe gundi ya Davido nti ajja mu Uganda saategedde. Oba bituufu. Yayinza okujja. Njagala obeerewo. Nja kuba essuuti kwolwo. Welo. Nja kuba wero nga nze. Olaba no matama booster. Kwolwo sijja tambula naye. Neso kombulire. Ekintu kya Grenade kyatandika kitya? Grenade official of course yajja ku show zali sawa ndowooza zali nga 3. Of course Grenade abadde abulidde nga tuludde okumulaba. That is one. Yajja ayambadde suit ya black ngeri munda saati njeru ne katayi ka black. Yajja paving ekkubo okuva ku mulyango okulanga bamutwala mu backstage ayimbe. Yayimba bulungi oyo guy yali so talented. Ayimba bulungi of course. Yayimba nasula microphone wansi audience ne. Ayina ne kuba yatuka n'agamba nti mwe bulijja abagamba nti nagwa. Leka tubaswaze nagusa wansi na crowd nga fena tuli you know guy waffe tubadde tuludde okumulabako emabega yonna tubadde tumumisinga so bwe yajja ku stage najja n'ayimba bwe yayimba nkuza ku kiri Grenade bwe yakwatibwa tuba tuli awo show ngenatya n'okuggwa tugenda okulaba musajja waffe Grenade bamukutte yinuka yinuka zempale bakwata kana akakono ne bakasawano akakono kano n'akasawano nakuba jeke go batasibanga ko yinzo butabitegeera zo musango labe jeke bweruma ne bakwata jeke mu banga ne bamutambuza nga bamuyisa mu bantu bambi aswaddewo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Netusooka okwennyamira kino njagala kukyogera nga neetowazizza mu bwombefu obw'ekitalo nga kigenda eri bakuuma ddembe muli mikwano gyaffe muli baganda baffe yemwe mutulabirira okulaba nga eggwanga litambula ne mutukuma ne mutuwasa kyutokola nga tutambuza ebintu byaffe naye bakuuma ddembe engeri gye bakwatamu bannamawulire it is really absurd kikwasa ennaku ate kikabya amaziga munamule bamuyoola kubanga bannamule bagezaako ku filming ebigenda mu maaso guno omusango ngenda gusalira abantu babiri ngenda gusalira munnamawulire ngusalire ne mukuuma ddembe nti bakuuma ddembe bali batwala Grenade bannamawulire ne bagezaako okukuŋŋaana okulaba nga bakwata ebibaddewo nga bakwata Grenade nga atwalibwa bakubibwa kamera zayonoonebwa lensi zamenyebwa n'omu yakwatibwa kyenategera kalabika bamuta naye nga bambi walugubwa kubengwala n'agwa flat ne Grenade bagamba teyasulayo walugubwa kubengwala flat so nekinnenyamiza neŋŋamba really so ekyo nekivaawo kati ne tudda kusaidia bannamawulire namwe tugubasalira kambabuulire eggulire ly'okwata terigenda kuzza bulamu in case oba ofudde obudde bwa kiro okute kamera nga bolaba Canon eyo gitaddeko ring light maaso ojja odduka ofiliminga omuntu ng'oli ku close range bobanga olabira ddala nga story eri dangerous at least mulina kamera zina zoom power w'amaanyi beerako walakwata ebigenda mu maaso ng'oli somehow fafamuko negwe sebo oli osemberedde ddala omusajja aleeta kamera n'agitunuuliza ddala maaso g'omusirikale bw'ati nga butuufu alina okukuba osegeera so omusango tugubasalya either way naye nga Grenade we yakwatibwa n'atwalibwa ne tuweebuuza kuba twakola ensasage y'amaanyi nga twebuuza kiki ekiviiriddeko omuyimbi w'eggwanga okukwatibwa
ate we nategeerera nti allegations zange si ntuufu bwe nakola post eyo Shira Gashumba yagikomentingako ewa ku TikTok Shira Gashumba unfollowinga tachimanyi ndaga TikTok yo Alan Shira Gashumba unfollowinga kazoke ngulage bana wesi bakuba Kaligo Shira following ko Shira unfollowinga yakamfollowinga ndoze naku nga 3 emabega kansoke nkulage mu banfollowinga abanfollowinga bali bameka bali abantu bibiri abanfollowinga bali mtolo 12 sejo n'ekitundu kati be following bali bameka kansoke ndabe network webe namazaako abantu pa following my guy tujja kuchikuba my guy pola my guy network egani towali simu ndaje tusobola commentinga yo commentinga ku post yeno post je nakoze ku traffic for yeno ogiraba eno post najikoze Shira naji commentinga keno kwegamba ngalaga nti stories zenkoze siki si bulimba osegera ya comment zinga gamba ki andi jukira bwe nabadde njogera nabagambe nti tutebereza era tusuubira nga omuntu atekedde okubanga yakutte grenade Rickman nga kiri mu bigambo nga tusuubira kubanga jukira grenade mabega kawo yagenda nakola ensasagge nakuba Rickman echupa yamukuba echupa sebo namuyiriza ddala omumwa bwe yamuyiriza omumwa ne bamutwala ne bamujjanjaba baby we Shira Gashumba nga yamuliko of course ne bamugamba tujja kukwata nagenda mu hide and seek kape goba messe n'abeera yeyo nga yekwese ebbanga nga n'okuyimba tayimba grenade kali ndowooza mu kujja waneeno ate jjukira nze ne bounce ayina twali tuli awaliwo bounce ayina byayogera ne ndabira ddala nga bituufu kubanga Rickman bagamba yajja ku mulyango n'asasula tiketi za ordinary nnya tiketi za ordinary ne bamugamba yigwa muyimbi w'ogwango wakabiri lwaki osasula tiketi za ordinary nagamba nze njagala kubeera mu ordinary ndowooza ngezo tiketi za sasula za kuinspectinga grenade kubanga bamulaba nga ayingira ne performance ne bagiraba nga ekola ki ng'egenda mu maaso olwamaliriza tugenda okulaba abasirikale bajja nga bamukwata kitegeeza grenade alabeka Rickman bwe inspectinga n'amanya nti akasajja mwekali n'alyoka aleeta abasirikale ne bakola ki ne bamukwata n'ate golooza oyo Rickman yaba ayagala kyamaanyi nnyo nti nno bayagala ssente nno abeera ayagala omwetondere bujjukira abayimbi munnaye bo balina eggume akola ekintu ate natayagala kwetonda naye nga ffe twebaza olw'ensonga nti omwana yavaayo grenade takyaliyo mu kkomera yavaayo ali out kati talina buzibu bwonna nammwe abaamusabira mwebale musabira yakomye mu ndongo kati takyali mu hide and seek kape gobagoba messe wabula temwerabira tuli ku ABC kana akantu nakaagadde nnyo bakayita matama booster ayagala matama booster jangu ku ABC Cosmetics tuli Mengo kumpi n'amasengere owai nga tumaliza show ya walo ka video akabadde katambula kuti nakalabye ku WhatsApp kava natete eyo ku best wakalabye nange nakalabye nga kasachulete bangabe bakugobye ku best tebasobola kungoba ku best ojja kumbuza lwaki mbu wayogedde olw'ensonga kati wuliriza ne buli gwembera naye ngamba gamba chikena jatwale ku best kati abantu buli muntu ayagala genda ku best kati kankuli ekituufu best ogiraba kubye nayogedde siina we nalimbye nayogedde bwe nti best bw'ogendayo waliyo amasanyu omwenge n'abakyala of course mabala gonna gabeeramu abakyala wabula abakyala b'oku best ate bo banjawulomuko nti bo baba bangi osegeera nti osobola ogendayo n'emitwalo 5 oba emitwalo 6 oba emitwalo 7 n'ovaayo nga gonna oganywedde olw'essanyu ly'abaana bali abali wali osegeera kubanga nze nali sirabangako mabina mangi mu kifo kimu abakazi we bali balina obubina muganda wange gwe ayagala okuspendinga ku ssente zo ayagala okuspendinga ku ssente ayagala okuspendinga ku ssente olina genda ku best osegera sina kibi kye nayogera era nze omugagga bitera kubayo dde Tuesday Friday ne Sunday wetero kwata bali njagala ogende ne Kim ku Sunday Kimu akome watu buli Kimu nja mutwala wabula Kimu bwobanga olina ssente za school fees nga zoyagala okyakalako muganda wange tokikola bali abaana bangi ate banyirira baana beeru ndoza abaana bayitako waneeno ewa ABC Cosmetics anti ebyo nabikolako banyirira omanyize nzi overdriven by ebina sonzo omukazi noba mubi otya ng'olina akabina tuba tukwataganye so n'olwekyo best yotero Busega nze nabawanikira ekikwatagana n'abakazi teweekooya genda eyo
Wiki eri ewedde kuberedde etya? Biki by'ofunyemu? Wiki temberedde mbi, temberedde nzibu. Of course nfunyemu ebirungi bingi. Nekyensinza okufunamu gwe mukka gwenzesa. Pozi wepangisiza Ye Alani. Owaye kibuuzo ky'obuuza omuntu n'akwatibwa ennako. Alani, nze sisobola kubanga bampangisiza, nepangisiza. Bw'owanyuka ng'ovudde mu America, wavayo ne mukazi oyo gwali naye? Navaayo naye ne tugenda mu katiwoko, ne tuva mu katiwoko, ne tuvuga ne tugenda waka. Ne muvuga? Alina emmotoka. Mukazi mukulu no si mwana muto oyo gwola. Yakuvuga mmotoka? Nze muvuga wemba wendi. Alani wemba wendi nze muvuga. Ne tugenda waka ne twebaka ku macha n'agenda. Wemba siriwo ndowooza alina abamuvuga era abalinga nze. Alina abamuvuga abalinga nze. Sikutagala kukola. Waliwo otukanga. Anize Alani nayo noneka mangu. Nkikenyobeera ng'otya? Ziri sada mulimu ki? Nze nkola emirimu ebyaddala kati nkola emirimu ndowooza giri ebiri. Sofa ejimbeezaawo okumpa akasente. Omulimu ogusooka TikTok is a job. Gwatagenda kikkiriza tetugenda kunnyonnyola. TikTok is a job. Omulimu ogwokubiri nti mpaana abagagga. Era ogwo gumbeereddewo. Nze mpaana abagagga sobola butakuwaana n'otampa ssente. Nze nina listi y'abagagga muno bempaana. Zayokera ku macha. Mpa ku simu yange eyo naye tukigendeka video. Bana obwana bwatumanyidde. Obwana bwakoze listi y'abasinga okuba oluseke. Leira nga kwendi kibi nnyo. Kanje kuteereko kibi nnyo. Natandika business eyo nga munjogerera. Kati mulabe ekutte mutandise tukola mu list. Nze mpaana bagagga. Era nina listi yange y'abagagga bempaanya okulaba nga bambeezaawo e Kampala wano. Era tubeebaza nti bambi mutu support nze. You've really been there for us. Rent bwaggwako nga nfunayo mugagga gwempaana. Rent bwaggwako nenda bango mwezi gugenderedde nga nfunayo mugagga gwempaana. Kati gulyo guno ogenda wanani? Guneeno. Kandabe waliwo mugagga tanaba kunkolako. Olira buno obwana. TikToker. Yes, I'm a TikToker. Tukuletedde abakubi b'oluseke wano mu ggwanga Uganda. Nabo tewali abawunyamu. Bannaye. 13 Madrasa Nkiko. 12 Senga Sebanja. 11 MC Chumi. 10 ALLANCRUZ. 9 Bajjo. Kamale Junior. 7 Jeken. 6 Kamiliyoni. 5 Wisdom Kaye. 4 MC Mariachi. 3 DJ Michael. 2 ye full figure. Asoka nga Kasuku. Bannaye. Ekitegeeza kati bino bye tulimu ffe tukyali malala. Ala ntukyali malala. Lwaki? Ala nibo bango oli ku list ensheza nze ndi upcoming. Mbadde mmanyi bulijjo nkusinga. Ala ninkyali malala. Tulina okukola nnyo. So n'olwekyo mwebale nnyo abatugoboledde from day one mwebale okusupporting okutwagala. Bane wala twagala show ya chicken. Twagala show ya wano CRUZ exclusive. Alhamdulillah. Kizaamu amaanyi. It is really a blessing bambi mwebale kutwagala mwebale kutuwagira. Twongera okubasiibula leero olunaku lwa leero lwa Monday ziri ennaku z'omwezi 29 January tugenda mu February. Omwaka guno gukozeemu kyo guwedde. Toyina kyo gukozeemu. Nkusuubiza ne guno toyina kyo jja gukolamu. Musibe bulungi. Mweraba. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'essi zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga, Apple, Origimo, ate nga balina ne sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. African Decent Ontario invites people from all circles of the globe to be part of the annual African Decent Summit 2024. This year's theme is Recognition, Justice and Development for the People of African Descent. The summit runs from July 17th to 20th, 2024, taking center stage at the Toronto Pavilion 190 Railside Road. Don't miss loads of interaction, exhibition, presentation and debates, plus fun activities like tours and sightseeing. To register today, visit our website at www.africandecentON.org to be part of the summit. For more inquiries, call 143-7332-5563 or visit our email on info@africandecentON.org. See you there. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.